live. Okunoonyereza okukoleddwa ekitongole kya Twaweza kulaga nga bannayuganda bangi bamanyi ku misolo wabula nga bwe kituuka gusasula batono nnyo abagusasula. Akiikiridde URM nsisinkano eno Michael Masembe akkiriza nti ddala kituufu bannayuganda tebamanyi ku musolo kimala era baakuddeyo wansi okubeera nga basomesa bannayuganda ebifa ku musolo. Nga Uganda kejje etandika omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 waliwo obweraliikirivu mu bitongole ebirondoola ebyenfuna by'eggwanga nga buva ku bannayuganda abangi abatannaba kumanya mugaso gwa kuwa musolo. Okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa ekitongole kya Twaweza nga kino kirondoozi kya byenfuna mu ggwanga kulaga nga bannayuganda bangi abamanyi ku by'emisolo kyokka bwe batuuka mu kusasula emisolo batini abagusasula. Alipoota eno efulumiziddwa enkya ya leero wano mu Kampala era abakugu okuva mu kitongole ekya Uganda Revenue Authority wamu ne Makerere abasomesa ebyenfuna babaddewo. Nga bwe tugambye waliwo ebizibu nti ikonomi waliwo tetakola bulungi kati nigwe n'otandika bizinesi yo nga ikonomi si nnungi nnyo. Mary Nanyanzi nga yakulira Twaweza abakulembeddemu okukola alipoota eno agamba nti batutte ebbanga nga beetoloola eggwanga ne bakizuula nti bannayuganda bangi bw'obabuuza ku by'emisolo babimanyi naye bwe kituuka kusasula omusolo ate ne beesuulirayo gwa Nagamba. Abannayuganda bo ate balina endowooza nti beeyongedde okutegeera emisolo gye bawa oba lwaki bawa emisolo era nti abamu bangi ko abawagira ekigambo kye bayita okuwa emisolo. Akiikiridde URA nga yavunaanyizibwa okumanyisa bannayuganda ku by'emisolo Michael Masembe akkiriza nti ddala kituufu Twaweza bakubye mu ttooki nga kati bagenda kuddamu batereze basobole okuddayo mu bantu bageze bannayuganda ku nsonga y'emisolo. Ripooti efulumiziddwa bannaffe abatwaweza etukubye mu ttooki ng'ekitongole kya Uganda Revenue Authority ku ngeri tuyimiriddemu ku ngeri abantu baffe abatuwa omusolo abasasula omusolo eri gavumenti gye bamu ekitongole kya Uganda Revenue Authority. Era abatwaweza balaze nti bizinesi z'abannayuganda bangi zifa nga zitandika ng'ekizibu kiva ku URA okubabinika emisolo emingi ate nga tebamanyi nsonga lwaki bagiwa. Emisolo egiri ku agriculture mitiniko nga wano tulabye nti abasinga bamanyi VAT kati bitiniko betulaba oba products eziri mu katale nga ziri agriculture based nga ziriko VAT kati nekitulaga nti waliwo okubaawo process endala oba emitendere emirala gye basobola okuteekawo okulaba nti n'abo abali mu byobuli nabo beeyongera kweno tax bracket. Okusinziira ku URA eruubiri lw'okusoloza ensimbi obuse 45 bwe gunaatuukira omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 nga zijja kuva mu bannayuganda. 2025 nga Uganda Revenue Authority tuteeka okubeera nga tukuŋŋanya trillion ezikunukkiriza mwana. So it is a progressive process nti emitendera gyateekebwawo tusobole okubeera nga twezimba okubeera ntongole tulina capacity ekuŋŋaanya omusolo. Wabula okusoomoozebwa okuliwo bannayuganda bangi bakyalina okwemulugunya eri URA ku ngeri gye bawaamu omusolo nga tebaguganyulwamu. Byachambadde Rollins ku Salt TV Omunnyo.